kati tulete ebintu ebikwata ku bibuuzo ensonga z'abaana mubende si kuleeta ebibuuzo ebiri weak. Webale nnyo webalire ddala mpuliriza eddakiika ziri 29 kaakati okusinziira ku bibuuzo ebisoose nfunyeemu essanyu nsanyuse era mpulira ndi bulungi nnyo mbongeddeyo ekibuuzo kimu nga tetunagenda mu kibuuzo kirala Honorable Grania asemwe mu kifo ekyokutano sooka obuuza ebibuuzo bye nakatudde kokinga ekirala Farida kokinga Teopista kokinga Nanyazi kokinga Grania kokinga ekyokusatu tugende nebuuza ddala bansanyusiza nnyo banno abantu bano nebuuza ebyokubabuuza nga sibiraba naye kambuuzeeyo nkyala Teopista ono akalo ke bayita kankubiranye kali mu muluka ki na gombolola ki ekirala nkibuuze mukyalo ono Yudaya mukyala nakatudde Yudaya mukiyo kiri mu muluka ki mu gombolola ki tobuuza kyakusa tove waggulu mulundi gumu okay mukyala Teopista gwe basoose okubuuza byali byosibiwulirangako nze tenepanka nti ndi munamubende abuuziza kyalo kinyabo kankubiranye wampuliriza ndi bakiyita kankubiranye agambye kankubiranye ndi muzaale wa mubende ebitaliiko wadde okubuusabuusa kati Grania okulondayo ekyalo ekimu tuyina ebyalo 612 mwami Afirika siyinza kubanga mmanyi buli kyalo mu district eno webale nnyo mukyala Yudaya mukyala Yudaya omubuuza kibuuzo ki kyalo ki mukiyo nakyo kyalo kiri mubende wano. In fact, nze neewunya nnyo Mr. Africa, such a honorable member of parliament woman okubuuza such a nonsense. I call it nonsense. I beg you pardon. Ante agambye talaba kyakutubuuza. By the way, let me tell you. Mukulu Africa genda ku kibuuzo ekirala. Mr. Africa njagala clarifying ensonga ya Grania. Kitegedde. Nonsense tekisoundinze bulungi. Kigambo nonsense. Nebo kibeera mu parliament batugamba. Okay. Olulimi oluwa abalala ekitiibwa. Leka nkubulya Mr. Africa, it's me to defend this issue. And I have a reason as to why I have spoken it. I can't apologize it. A full honorable member of parliament. We are on national importance oba Mubende district. Ensonga zitwala Mubende district ezikulakulanya Mubende district. Okitegedde sewo mukama wange. At this moment okumbuza ekibuuzo nti lwegulo omanyiyo omanyi mukiyo soko nsirikirire mukwano platform ogifunye ofunye ekifo kya mbaka wa parliament omukyalo wa Mubende district nga ne Kasambye ewaffe gy'ogamba gy'ozaalibwa wali tomanyiyo kankitwale bwenti nkyogera nkikakasa nti platform ogifunye bakwade ekifo kya mbaka wa parliament nga n'akalulu bakudirectinga nga waba olina okulaganya olina okudda. Okay, tweyanza nnyo bombi mbaggyeko simanyi lwaki mukyala nakatudde onyiize mukyala Teopista abadde kiriya agamba ekyalo sikimanyi abadde very clear and honest mukyala nakatudde ate onyiize bunyiize simanyi lwaki onyiize kunyiiga si kunyiga Mr. Africa sagala kunkwata bubi olaba ever since we started this session omukyalo ono alimu olulimi olukola ki olulengeza kati okukubuuza ekyalo mukiya it is not okay for yourself. Mwebale nnyo mwebalire ddala ampuliza dakika ziri 33 mukyala nakatudde ekibuuzo ekyokusatu kati kyoba obuuza ate munsanyusa bulungi n'ekyokuna nkibawa kinyongerera ekirala nyina ekintu nyina ekintu kyenjagala okusooka opportunity y'okubuuza ekibuuzo njagala kutereeza bannamubende. Tuli mu bibuuzo mukyala nakatudde tuli mu bibuuzo. However much kibuuzo njagala kukozesa this opportunity to clarify. Oba nzikirizibwa basiikirizibwa I can stop. Kale kozesa eddakiika gikozese. Nyina ekintu kyenjagala okutereeza ku Honorable David Kabanda is my honorable. He has worked.